Katemba abadde mu Mayanja zone mu Ngobe mu district ewakisa abaana ne nnyabwe nga bagobesa kitabo omukyalo ow'okusatu gwe bagamba nti ayingira mu maka ga nnyabwe. Bw'anaaba talina watadde mukyala we ojja kudda ewaffe oba tugende ku poliisi tuddemu tukwagala tukoze eki naye olwaleero muzeeyi kateeketeekebwa wateeka omukyalo ono. Mu kuwansiganya ebisongovu muzeeyi George Rwashana alumiriza mukyala we George Rwashana ng'ono ennamba emu nga bwe yamugulira ekibanja mu kyalo wabula n'agaana okubeerayo n'abaana nga beesiba ku nju ye gy'agamba nti yagizimba kuggyamu ssente. Ate ndina ebibanja mu byalo we naabazimbira amaka gaabwe. Omukyala w'Entata alina ekibanja kirimu kimu kyonna kinene nnyo ekazobran mulimu n'ennyumba ya pamanenti. Bw'alabye nga n'abaana beegase ku nnyabwe n'atandika okubakolimira nga bwe yabakolera entandikwa ey'obwereere kyokka nga balemeddwa okubeera awaka. Agamba nti okubikola yeewolanga ssente ezatambuzanga emirimu. Ne protesi ze nali ntunda nga zirya looni n'enzuguza n'engula endala n'enzuguza n'engula endala nga nkola bizinesi wano mu Kampala. Mukyala wa George alangidde bba okubeera omulyazaamaanya kubanga ebintu babikola byonna era n'amusuubiza okumuwa ku ssente ze yatunze mu puloti eri ku kyalo ekyo nga yagitunda obukadde 18 kubanga babikola byonna. Byeni 18 n'agaana okuzimba n'agula wano kati ogula wano ennyumba yange ningenda kusangamu omukazi omulala. Omukazi omulala nze kuyingira nenkonkana n'agamba omusajja n'agaana okunyigulira ku nnyumba nimugamba bw'atyo tayigula ku nnyumba ngamba kuyokubira ennyumba nisangamu omukazi omulala tudde ku buliri bwange. Wano ssente w'ekitundu Sulaiman Mulumba azze okukakanya embeera asabye Jole n'abaana be obutagobakanya bba kubanga ye nannyini mayumba era ng'alina obuyinza okugakozesa buli kyayagala abaana ne nnyabwe kye batakkiriza. Tumuweemu obudde afune wabula bino bibadde bigenda mu maaso nga ye Christina Nannyonjo omukyala gwe babadde bagobaganya ali mu nnyumba asiba bintu ng'abaana ne nnyabwe balemeddeko okumugoba n'ebba era nga badde basazeewo okuwa muzeeyi $5,000 bagende bamunoonyeza ennyumba agenda akuumireyo Nannyonjo n'abaana be. Tibangoba wano singa bampata akaduuka ako kalebeera mu kaduuka naye bangoba wano mungende. Asoose n'akkiriza oluvannyuma n'agaana nti ssente entono wabula bamuwe $8,000 afune gy'alaga. $8,000 giwere asasule ennyumba emyezi ebiri agenda asasule abeerewo. Nannyonjo Christine asigadde atudde ku buliri ng'alindiira eiva mu nteeseganya za bba ne mukyala mukulu. Kyakubogerako nnyo kuba yatonda alyomu bwe baba nga bakeera enkya ne basaba eddiini fenna ekizibu fenna enkomero ya byonna tugenda mu ttaka tugenda na kyabugagga fenna tubireka ku nsi. Alwala poliisi y'Engobe Robert Yobbo ategeeza nti okujja mu maka ga Robert Rwashana azze kukuuma buntu bulamu era n'asaba abaana ne nnyabwe bakuume obuntu bulamu baleme okutwalira amateeka mu ngalo ensonga bazigonjolere mu mateeka. We advise you go to court if you want to divide your property. Bo abaana okuli Jomo Mutungi ne Bridget Rwashana balemeddeko nga baagala omugole ave mu maka ga nnyabwe. Twamusanze mu maka agaffe ku ntebe ezaffe ku bintu byaffe nga kwasula kwabeera. Yasooka n'atugamba nti oyo mukozi n'ebintu ne tulaba nga ate si mukozi atuyimba. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.